Mu kutongoza Tulakita eziweereddwa abalimi Masaka, akulira ebyobulimi n'obulunzi Dr. Lawrence Mayega ategeeza nti abazifunye abayitamu kuliko West Buganda Diocese, Masaka Diocese, abamamide Court n'ekibiina kya Bukoto Youth Central Link, naye nga buli eyafunye Tulakita yamaze kulaga ku akawunti ye nti kuliko ensimbi eziwera ebitundu 20 ku ezo ezagigula okulaba oba balina obusobozi bw'okuzirabirira. Buli agifunye bamuwereddeko abakugu mu kuzikozesa 2 abateereddwawo gavumenti. Ssekiwunga Charles Ngono ye ssentebe w'ekitongole ekitaba ebibiina by'abalimi n'abalunzi ba Ssekino mu disitulikiti y'e Masaka, Masaka District Farmers Association, asanyukidde Tulakita ezibaweereddwa, wabula n'ategeeza nti bakyasanga okusomoozebwa kw'amaanyi ku balimi obutamanya kifumo kya ttaka lyabwe. Ku mukolo guno ogubadde kusaza, ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka Jude Mbabaali alabudde abantu abakutulakutulamu ettaka era batakyalina we balimira okukikomya, kuba ne Tulakita nga zino si za kubayamba kuba okulima zitandikira ku abo abaweza yiika. Abantu baffe basalaasala nnyo, oli bwafa ne basalamu ekibanja abantu 10 buli omu n'afunako bwe kati, ate omutakkiriza kulinnya wa munne. Tuleme kusalaasala mu ttaka lisigale nga ddamba, twegatte tugambe wano twegasse tulinawo acres 2 oba 3 tugenda kulimirawo. Tulakita zino tezijja kuba kya mugaso gye tuli nga tulina obubanja obutini. Wabula abadde omugenyi omukulu RDC Herman Ssentongo asabye abafunye Tulakita za gavumenti zino okuzikuuma obulungi buli omu asobole okuzikozesaako. Tulakita ng'eyo Bishop nga temugikutte bulungi, omwana asobola okusokolamu ekyuma kya 7,000 naye nga temulifuna spare obukadde 7,700 ne butuula olw'okuba waaliwo okulagajjala mu kulabirira ekyuma ekyo.